Alan, a hungry soul, he has no logic. Tebakyalina kye baagala kuwulira. Abantu abasulayo ngera gyoyogedde abantu bamufuna mpola gye balivinga abafuna empola gye balivinga babakonkona ku nzije ne bagamba out. Ndoza mu video wabulabye out mutuviire. So it's not even about illegal immigration. Wabula bonga bannansi, the mere fact nti enjala ebaluma. Njagala nnyo okukozesa ekigambo ekyo omuntu akitegere bulungi nnyo kinjala ebaluma tebaagala kuwuliza kintu kyonna. So njagala Munnayuganda saawa eno singa obadde oli Kampala nga sinagenda kuwona ali wano ng'obadde oli mu kunoonya visa ekutwala South Africa okweyiya. Don't waste your money. Nkiddamu okweyiya. Don't waste your money. South Africa, under the new labor laws, okay, tokkirizibwa kukusanga n'abagwira nga bakolera okujjako nga balina okujjako nga balina scarce skills. Ne bwe balina empapula etteeka lyabwe ligamba omugwira olina mukozesa wantu wokka nga tewaliwo omunnansi asobola kukola mulimu ogwo. Ekibuuzo badde kigamba nti aba South Africa ekintu kye bakola gye kituufu. Of course it's not. Naye mu bintu bye bakayanira mulimu ebituufu. Alan, tewaliyo nsi economy yaayo, especially at the bottom of the economy. At the bottom of the economy ngamba ono omuntu ajja n'akola akaduuka ke, bano batunda migaati, bano batunda butto. Kati obudduka Uganda nga bwagambye nti obwakyakala obutegedde. Alan, wane South Africa bw'otuukawo buli nsonda gy'oyitako ey'akaduuka ako ka mu Ethiopia oba mu Somalia. Bw'ataba mu Bangladesh abeera mu Ethiopia, mu Somalia oba mu Pakistan. Kubanga bano bwe baava mu apartheid tebalina that kind of entrepreneurial environment. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall, edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787, noti 57, 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Cruise exclusive gwe mukoto kwasinzidde okubanga ate otulabya Allen Cruise ge manya nyongera okwanirizaako yona gy'osinzidde okubanga ate atulabira ng'otulabira mwebali ddala olunaku olwaleero tuli proudly partnered with Kasirye Breeders Mityana abakutegeeza nti osobola okubanga ate ofuna ente ennungi breeds ennungi genda olambule ku faamu gw'ayagala okubanga ate otwegattako mu bintu by'obulunzi osobola okubanga ate oba oli awo okukuka ate kwe tutadde bannaffe abawamato estate management bano bakwatira mu nnyumba zo ez'abapangisa gwewe nange oli eyo olina properties olina assets ez'ennyumba naye ng'oba oli awo nga family ennyumba z'abalema olinamu obuzibu n'abapangisa bawamato beesige bajja sobola okukwata ssente ez'omwaka emyezi oba nga 6 bakwate bazikuwe ate wejjeko pressure eyo osobola okubanga ate gwe ate ofuna emirembe bo bajja kubanja mpola apangisa bo ssente bazifune bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndi ne Jjajja Kamya okuva wali mu ggwanga eri South Africa agenda kubatubuulira embeera nga bweri. Emyaka giri 15 ng'ali mu ggwanga eri South Africa kitegeeza ayina obumanyirivu ayina hadith gy'asobola okubanga ate atuwa ku ggwanga eri South Africa. So mbasaba muwulirize tubeereko ffenna tumanye akavuyo akavudde South Africa yo wayi kavudde ku kiba na Uganda abaakomyewo babadde bakola ki according ku bigambo bye tujja kubanga ate oba oli awo tusala ku musango gwe tumanyiiko nja kuba nkufunira South Africa ab'enjawulo buli omu ng'anyumya kikyali mu kuyitamu naye nga kibi nnyo ddala Bannayuganda abali mu ggwanga erya South Africa n'ekiri mu batuukako bambi naddala abalina assets zaabwe abalina ebyobugagga byammwe nga mbadde mubikoledde eyo nga mu kaseera kano bali mu bagobaganya tubasaasira kyemuli mu kuyitamu naye katufune Jjajja Kamya saidi awo nga bwali
embeera abenga ate agituwa bulungi nnyo kansooke mbayeko ku biri mu happening n'abannayuganda njagala okwebaza gavumenti ekomezaawo ko ku bannayuganda okuva mu ggwanga eri South Africa bannayuganda abawera ddala bakomyewo naye kansooke mbayeko clips abannayuganda abali mu kudda essanyu bintu bingi tova tukomawo. Ambassador, where do you want to see them from? In Entebbe. See you in Entebbe. In just the next 4 hours, we will be in Entebbe. All right. abakomyewo n'abaana tubatuusaako amawulire aga breaking news abamu bakomyewo n'abaana baabwe twebaza katonda kubanga basobodde okudda twebaliza ddala katonda akomezaawo bannaffe baganda baffe abavudde e South Africa. Kale nyongero banizaako mukutu ogwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banizaako ne gyemusinzidde okubanga ate mundaba abannayuganda yonna gyemuli mu kaseera kano olunaku olwaleero kiri South Africa kitabuse bannayuganda bakomawo ewaka wabula ate waliwo bannayuganda abali e South Africa abagamba bo bali gumite si baakudda Kampala ensonga zibawa za njawulo kikitwesa olunaku olwaleero bo balina nabo endaba ey'enjawulo gye balabamu ebintu buli munnayuganda alina omuntu we South Africa ssaawa zino kimanyi wennyamira abamu badde mwina bannyina mmwe baganda bammwe nga be bateeka ekyokulya ku mmeeza wabula mu kaseera kano ngenda kuba ate negattibwako omu ku baami abaludde e South Africa awo ayambye abannayuganda bangi abaakatuuka nange olwe nali mu South Africa awo omwami oyo yambeereramu nnyo yampa residence ew'okusula mwami mulungi nnyo Allah abadde amuyambye nga akasente akafunye naye olunaku olwaleero njagala mubuuza ebintu bye ali lwedo bireka akomewo kubanga bangi bannayuganda bagiddwako ebyabwe bakomyewo obukomi ennyumba ze baali baagula kati ng'omu ku bantu abalina amayumba mu South Africa abalina estates mu South Africa gwolaba ku screen ye mwami Kamya okuva ali e South Africa ngenda okwogerako naye experience ye n'emyaka gy'amaze South Africa mwenyini yajjo bitwegambira then tutandikiraawo tusanyuse okuwuliza n'okulabako mwami Kamya abangi bamumanyi nga jjajja Kamya e South Africa tusanyuse okuwulizaako ssebo neyanza okunkyaza Alan neyanza okunkyaza ku mukutu guno nsebo nzikiriza namuse ku balabi ba programu eno nkwebaze n'okwebaza ssebo omukulu wange ganda wange Allen Cruz olw'omulimu ogw'enjawulo gw'okoze ku mukutu guno few years back kyalabikanga ng'ekitono ne kati ssaawa eno bw'obeera otunulya ku media houses Uganda eziri reliable ezinene ddala tutunulira ddala omukutu ogwa Allen Cruz pozi nga saagadde kulanda olina ka interview ke wasembyeyo okukola n'omu ku muntu afaananako nga nze awangaalira mu diaspora njagala okwebaza kabadde kanyo akaskaira esebo Skyra yali musajja yatumenyera kwegamba omuntu eyalaba interview ya Skyra ng'oyagala okgenda ebweru eyo bweba tekumala gomanyi nesebo njagala okulamusako ku bantu abali mu constituency yange wano ye South Africa nze mpangaalira wano mu kibuga Johannesburg mu kitundu ekiyitibwa Branston oba abantu kyebasinga Uganda basikimanyi nnyo nga Santoni Alan gomanyiwo nnyo kitundu kino kimanyi twaliwo ffenna njagala okwebaza South Africa
amanya agange nze Richard Kamya okweyanjula obulungi eri abalabi b'ossebo nze Richard Kamya abangi ennyo gwe bayita African thinker era jjajja Alan wabadde anyanjula agaye bamanyi nga jjajja Kamya amanya mangi nnyo abantu ge bampita okusinziira ku ezo values zen standing for kuyamba abantu baffe okulwanirira pan Africanism n'ebintu ebirala bingi sebo ndi musanyufu okunyanjula wano okunkyazaako wano South Africa ebintu tebigenda bulungi. Emyaka girireka gwe gye wakakulungule South Africa? Emyaka kati nyingidde emyaka 15 sebo. Wow. Kitegeeza gwe ku kyeyo toyina gye weeyongera. Asobola kweyongerayo wantu walala wonna kubanga nze ngenda okujja wano nali nakamala USCE yange. Okay? Era nze okusoma kwange nasomera wano. Kuba USCE, yes. Results zaffe za senior 6 zaali zifulumye. Nze results zange zigenda otuuka nze nga natuuse dda wano. Nze high school nagikolera Makona ge Nabbingo. Essomero bayita St. Mark's College Namagoma. Naye Alan, lwaki njogedde ku kintu kya Skyler nti Skyler yanyumya emboozi y'okukyeyo n'ayogera ku loneliness n'ayogera ku bintu bwe bityo diaspora bw'otunulira abantu abazzeeyo Uganda Alan toyinza banenya. Era ndowooza mu nsi tewaliyo lesson eyigiriza bulamu nga kuva mu nsi mwe bakuzaala n'ogenda mu nsi endala. Eyo decision nyangu nnyo yakuteekinga n'ogamba nze ngenze Uganda entamye ngenze mu America. Naye decision eyo nzibu nnyo yakusazaamu. Kubanga eggwanga liri addictive. Buli lw'obanga ova mu third world n'ogendako mu first world oba mu developing world obeera nga ali ku revenge. Kuba ala niffe tukulidde mu environment nga tugenda mu bibanda bya firimu nga tulaba Bulaaya ku zi TV. Kati buli ennyonyi lwekusuula ku by'obadde olaba mu firimu ogamba nze wano sivaawo. Wamala kutuukawo bintu nga bwolaba ebyatuuse South Africa oba bulwadde oba gavumenti kwefuulira n'ogamba kati kanzire waffe. Of course bw'oba okyali mwana muto kati for example like me I was like 18. Okay? Bw'oba okyali mwana muto ogamba asha nze yo siriddayo ovuzeeko ku mmotoka ennungi you know otandise osula obulungi swimming pool ze walabanga mu TV ogiyina mu lujeewo. Okay? Zi double stories ze walabanga nebanga yi master bedroom yo waggulu kugenda mu kitanda kyo onyiga lift n'ogamba here nze ntuuse naye ala tebakulimbanga tewabangawo kintu kisinga waka ekyo tekiribaawo era omuzungu yaga nti east or west home is the best. Kati sebo oyina ekintu kyoyogedde bw'obadde otandika. Naali agadde otandikire bw'oti. Sebo mwe abamu kubanga gwe omukisa guyinza okuba gunakukwata tonnaba. Naye nayogeddeko ne mukwano gwange omu Omunayuganda bamuyita Hassan. Hassan n'aŋŋamba yagula ennyumba ye obulamu bwe bwonna bwonna abadde planning de South Africa. Hassan n'aŋŋamba right now Alani baŋŋambye ntunde ennyumba naye abaana nabazaala mu South Africa. So tuli mu kutunuulira Abannayuganda engeri gye mwayingiramu naddala mmwe abaludde e South Africa. Njagala otutemeretemere nti Alani omuntu waba aweza emyaka 15 e South Africa twayingira bwe tuti ne tugira bwe ne tupangapanga obulamu ne tubustabilizing. Alani tustabilizinze obulamu ekintu kino kizze kitya kyatandika kitya mwakiwulira kitandika kitya okutuuka ssaawa zino nga muli mu kufiirwa emaali yammwe. Ndi mu kwogera n'Omunayuganda ali mu South Africa nga abadde astaginze obulamu era kyekiddako kubanga abamu mukoze obulamu e South Africa awo tuzzeewokko ng'olaba oli talina ennyumba yiye buli kimu kikye alina amamotoka amalungi right now bali mu mugoba. So njagala tutandike ku Genesis mwabayingira nga muli bavubuka kyali kitya okutuuka wano we tutuuse olunaku olwaliro namweteesetese mu absolute chaos. Unbelievable. I can't believe I'm witnessing something like this. What a shame. Mr. Kamya. Sebo
obulamu bwe butyo ng'oledde mmazo state nga South Africa saawa zino South Africa ali mu kugamba nti fuluma ensi yange genda. Ekirala mwabaluddemu mufunye ku mpapula mufunye omukisa South Africa bawa ku mpapula South Africa egaba empapula kumugwira mwinako Abannayuganda be mulabyeko ebintu ng'ebyo n'embeera eri mu South Africa. Neyanza nnyo Alan kakati kantandike n'ekyosembi okubuuza nti South Africa egaba ku mpapula ekyo kikulu nnyo kubanga ekyo kyekikuwosetingira kubanga empapula ze zikuwa platform ogenda kukola business ogenda kusoma ogenda kubeera artist kwegamba ogenda kukola mu nsi mwolaze kuba ekituleeta ku byeyo kuba kukola noonya kyofunyeewo omala oddeyo mu nsi yo owummule oba oyo weeyongereyo mu nsi endala ze abantu abamu be nasanga wane South Africa beeyongerayo kati babeereyo London waliwo abantu munnaye nga bo baatamiira ekyeyo naye bwe nkompeyaringa ensi nga South Africa ku Canada kebeere South Australia gyayogerako kebeere America South Africa yemu ku nsi ezisinga okuzibuwala okugaba empapula era omuntu nga yagenda mu America omwaka gwe gumu n'omuntu yagenda South Africa yagenda mu America aba yafuna dda green card munnaye nga gokya lwaki ekintu ekisinga okuzibuwaza ebintu bya South Africa empapula za South Africa enguzi y'amaanyi nnyo nti omuntu we yali kuweeredde permanent residence ate abeera akamuga nti jinguze nkuwa $5,000 kati gwe yali gifunye through the right channel agikuma naga nawe bw'onaaba n'etaano nja kuwa n'ogamba yi ate lwaki nsasula kubanga ebyange biri straight tebirimu makoona kakati ekintu ekyo era saawa ne South Africa erimu ku overhauling its whole Home Affairs Department reason being the corruption abadde mungi nnyo ni bw'oba olwaleero wazze South Africa no for example kankuwe omuntu ebimu ku bintu ebiweesa abantu obutuuze ku mawanga kubagenda ku ggwanga eryo one oba ogenze ne work permit for example let me give you an example of Dennis Onyango okay nti omuntu nga Dennis Onyango yajje South Africa nga alina work permit nti ya myaka 4 right agenda kusambira super sport emyaka 4 egyo bwe giggwako kweyongerako omwaka omulala gumu negiwera emyaka 5 after 5 years osaba okufuna permanent residence from permanent residence nogenda ku ID kati mbadde nkuwa the straight line nti ovudde ne work permit ewa mu Uganda oze South Africa after 5 years ogenze ku permanent residence that is straight away however bw'oba toli mu eyo saako okay eyo omuntu gwe batya kuba bwe mandi musambi bwa mpiro bojja kuntya ngokola mu department Uganda giwalise internal affair ono ayinza okundoopa bw'asanga gwe atalina linnya atandika okusaba ssente oluusi abantu abamuze baba tebakola ki tebalina nife bwe twajja wano South Africa twagisanga mu budde economy yaayo we yasinga okubeerera ddala ennyungi kuba president ze ngenda okujja no president wano baali bamuyita Thabo Mbeki bw'otunulya economy ya South Africa n'ogigeraganya n'amawanga amalala aga Africa twogera ku economy with a GDP of $480 billion kati geraageranya economy eyo nga ku ya Uganda fe Uganda tulina an economy of $73 billion actually our GDP enjawulo ogiraba wakati w'ebina 887 kitegeeza nti kiriza oba Uganda there are going to be better opportunities okusinga wa gyokola ki gyova kati bwe twatuuka wano nga bwe wambuuza nze n'abalala bwe twajja time eyo tetwali ba professional nti tuzze tuli basambi ba mupiira tuli bayimbi oba tulina government position tuli we've got special skills nti omulimu gwatuweereddwa nga tukyali Uganda no twajjanga abaana just abaana ab'eddalu without even a concrete reason ekutambuze ga lwaki watambudde nga obimanyi ebyewaffe omuntu akeera n'agamba wano nyinovaawo ne tutuuka kati abagwira buli lwe mutuuka mu nsi munnanga onoonya abannawo omwogera olulimi lwe lumu fe twatuukira wano bannayuganda abasinga baali mu masomero era nga busanga essomero nga baakola masomero era nga abaana abasinga abakatuuka ffenna tugenda ne tukola ku masomero g'abannayuganda abo nga bw'otandika okupanga
mbuuza nti ku masomero nga mukolayo mirimu ki? nga mukola emirimu Publicity. Advertisement. Nga bakuwa empapula bweziti ne baga tugenda kuteeka ku traffic light eri buli muntu ayitawo ino mu olupapula lwaki lw'essomero. Bakugulira ekyokulya nga bakuwa n'omusaala ogwa buli wiiki. Kati ebiro ebyo for example nze we najjira baatuwanga omusaala gwa landi 200. Nze we nali nva Uganda ala nali nkola ku Gapco yali katwawo. Nenga buli mwezi bampa emitwalo gyake 8. Naye kati bwe otuuka wano omusajja naga ngenda kuwa landi 200 noza mu shiringi. Nogatta ogenda olaba nga giri emitwalo 25. Akusasulira okusula, akuwa ekyokulya. Kati ng'omuntu abadde afuna emitwalo 8 olaba nga ki? It's an improvement, right? Netupanga. Of course nga bw'otumanyi ffe tuva mu nsi bagiyita Uganda. Hala nti weerabira history waffe. Fancy yaffe Uganda history waffe omumanyi nti by 1862 we were one of the most civilized societies in Africa. 1862. Ekyo kitegeeza kinti history waffe natural omuntu ng'ova Uganda oba musajja mugezi. Because of our history. Nga bw'olaba bagamba bw'osanga omuzungu nga Mungereza n'osanga n'omuzungu nga muju bagambirawo nti oli omuju mugezi okusinga omuki because of their history. So twatandika okupanga ne twandika okupanga obulamu. Omanyi bannayuganda tetwagala tukozesa omuntu omuwa omulimo n'omugaa gudi jangu onkolereko wano nga buli lunaku waloota kukola ssomero lyo. That is how over ambitious we are as a culture of people. So netutandika naffe okweyiya ne tweyiya ne weeyiya n'oyiyayo kano n'oyiyayo kano n'oyiyayo kano obusente bw'obugatta noga kati wano nyinza kukola ki? Kati for example nga nze bwe nali nva Uganda nali so passionate about spare parts. Wange wakawe nakulira mzee yali musajja musuubuzi. Kati nga bw'omanyi omwana yakava Uganda natandika nangenda nengulayo ettaala limu nengulayo eryokubiri nengulayo eryokusatu nengalanga. Kati amataala nga ag'amamotoka nga zi BMW ne Mercedes mataala ga bbeeyi nnyo mu nsi ate gatunda nnyo. Nojja ng'ogatta bwoto n'omaliza ng'okoze edduuka kyova olaba nti wasobola okunsanga taata nga ndi bwenti. Naye bwe tutyo bwe twajjanga tugatta. Era omuntu bw'akeera ku makya olwaleero n'akugamba nti ffe tetukyakwagala mu eno nsi ddayo ewammwe abeera akuttidde piriyodi yonna gy'omaze ng'okola. Bw'aba takuwadde chance egamba nti kantunde ennyumba yange. Kyannaku okulaba omuntu nga bakugobye mu nnyumba yo kyannaku nnyo. Omuntu mwe chance atunde ennyumba ye, atunde emmotoka ze, atunde buli kyalina amale agende. Perfect. Nja kuddayo waffe Uganda ntunze ebintu byange negategattemu obusente bwange bwe naba nkuŋŋaanyizaamu eri waffe. It is home. Mbanja kusobola okukola ki? Okutandika. Kati embeera y'Abannayuganda be walabye bakomezebwawo. Olwaleero we twogerera South Africa baakazaayo Bannayuganda bali 2.2. Sina kuzaayo ensi ezizaayo abantu baabwe 25,000 people. Kitegeeza nti tuba tuli almost half ya Nambole, right? Tetuuze ena kitundu. Almost half ya Nambole stadium be bantu abakafuluma 2.2. Uganda tuli mu 7, Kenya bali mu 15, Nigeria nabalaba bali mu 10, Malawi bali mu 13 plus, Zimbabwe bali mu 13 plus, n'ensi endala ne Ghana yemu kuzaasooka. Ekibuuzo abadde kigamba nti aba South Africa ekintu kye bakola gye kituufu. Of course it's not. Naye mu bintu bye bakayanira mulimu ebituufu. Alan, tewaliyo nsi economy yaayo, especially at the bottom of the economy. At the bottom of the economy ngamba ono omuntu ajja n'akola akaduuka ke, bano batunda migaati, bano batunda butto. Kati obudduka Uganda nga bwagambye nti obwa kyakala. Obutegedde? Alan, wane South Africa bw'otuukawo buli nsonda gy'oyitako ey'akaduuka ako ka mu Ethiopia oba mu Somalia. Bw'ataba mu Bangladesh abeera mu Ethiopia, mu Somalia oba mu Pakistan. Kubanga bano bwe baava mu apartheid tebalina that kind of entrepreneurial environment.
jukira baali babasibirayo mu bubaati nga tebakkirizibwa kujja mbibuga tebaafuna chance ya kuyiga busuubuzi. So buli mugwire yajjanga wano forede tukuliddemu hardships. You have to fend for yourself. Therefore, being an entrepreneur happens by default. Bote baina opportunity. Naye olwaleero Alani abantu bano okubalaba nga bavuddeyo ne beekalakasa Alani tuli abantu bangi nnyo in a very small space with limited resources. By the mere fact that they have an economy of 480 billion, it does not mean inti ebintu byonna biri okay. It's not. So, ensi gye yeeyongedde okutambula, ebintu byeyongedde okubeera ebyebbeeyi. Emirimu gyeyongedde okubula mu nsi. Buli kintu kitufuuse nga kya bbeeyi. Emirimu gye gyeyongedde okubula bannansi batuuse nga nabo batufuusa ate nga naffe gye twava. Okay? So, Alan tewaliyo economy nga buli kaduuka ako wansi mugwira yakalina. Tewaliyo economy esobola kukkiriza ekyo. Kyovala mu 1972 Idi Amin yaga nti nedda. Tetusobola kubeera mu economy nga buli dduuka ly'otunulya lya muyindi. Kyekigo byabaki? Abayindi. The only problem with what is happening here is that bano bakikola in a very violent way, in a hateful way. Enensi ffe twagiyamba during their struggle. The Mukonto Wesizwe camps were in all African countries. Gende kawewe tolabe gundi zaabwe. Genda ku Freedom Square olabe gundi zaabwe aba South Africa Pan African Square we bazikibwa. So we must live as a black race for tulina okuliving obulamu nga tuli united because we are the most oppressed race for centuries. Kati bano aba South Africa bakikola through hate kiba kitwawula mu ffe nga abaddugavu, yet what we need is a united continent. However, balina genuine concerns ku kintu ky'ogamba nti obwo buduuka obwa kyakala bubaddizibwe. Kubanga etteeka lya wano ligamba litya Alan? Etteeka ligamba nti omugwira tosobola kuva mu nsi yo n'ojja South Africa n'oggulawo saloon. Tekikkirizibwa. Etteeka terikukkiriza. Etteeka terikukkiriza kugulawo wano saloon tu. Etteeka terikukkiriza kuva wammwe Somalia oba Ethiopia n'ojja n'okugulawo wano akaduuka akatunda kyakala. Terikukkiriza. Bwe bakuwa work permit, for example n'ojja nga wano okola ogwo omulimu ogukuleesa boga nti oli muyindi olina kubanga oli muyindi, boga nti oze kusamba mupiira olina kubanga oli kusamba wa mupiira. Era ne bwobibeera ku student visa ekukkiriza okukola but for a specific few hours. So sigenda gamba nti wafuna omulimu. So fe abantu abagwira kye tubadde tukola mu eno South Africa tubadde taking advantage ku loopholes eziri mu mateeka. The local economy belongs to the citizens of the country. The local economy does not belong to foreign migrants. Era tubadde tukikola mu bukyamu. Omuntu yenna alaba aba South Africa abawo nga beekalakaasa ebintu ebimu bye bali mu kwekalakaasako Alan bituufu. Economy eyo omuntu wa wansi ava mu ngalo. Ebintu ebisinga bye bali mu kaayanira. Aba South Africa. Yes. Nkugambye ffe Idi Amin Alan go wali togenda kulabako musuubuzi gwe bayita Mulwana. Kwe tuli wali togenda laba musuubuzi gwe bayita Zigoti. Wali togenda balaba. Wali togenda kulaba bawava munna ab'amaanyi. Wali togenda kulaba abasajja abasuubuzi abasiraamu bahaji abafubutuka mbulo mu mwanyi nga basajja bagagga bavunda. Wali togenda kulaba abasajja abafubutuse Masaka mu mwanyi nga basajja bagagga. Singa Idi Amin yatuwa economy mu 1972. We have to be very, very fair and unbiased when we talk about the challenges happening in South Africa. Tetwandibaddewo. Tetwalikedde ku makya ne baturankinga nti enensi esingamu abantu abasinga okubeera entrepreneur all over the world. Ekyo wakiraba nti ffe twarankingako, I think it's the business index yetrankinga negamba Uganda yesingamu abantu abasinga okutandikawo business. Okay? Mu nsi yonna. They ranked us a few years ago. Naye omanye ekyo kyava kuki? Idi Amin dada kutuwa economy yaffe mu 1972 ng'agoba abayindi. Alan, toyinza kunya nti buli kaduuka kati gwe waliko wano location ogimanyi? Location yaki? Location yeno abantu abavu gye basula.
oba abantu tatuukayo kuba gw'oli mu uptown eno. Kakati kankuwa example, olaba ekintu nga kye bayita nti Soweto. Kati bw'otuuka mu Soweto gye bayita location ye wantu wasinga okubeera abantu bamufuna mpola. Naye Alan bw'oyingira mu bitundu ebyo byonna buli business gy'otunako yamugwira. Waliwo nze wantu gye mmanyi bayitayo Mpumalanga, ovuga kilomita 10 ku 2 nga buli hardware, olaba hardware nga buli hardware gy'otunulako ya Bangladesh. Temusobola kukkiriza nsi yammwe kubeera bwetyo. Nze nalabako bannayuganda nga bagamba buli wootunula waliwo mu Eritrea tekikkirizibwa. Tetusobola kubeera in economy nga buli wootunula waliwo mu Eritrea eyebeera nsi ki. Oba oli Abannayuganda abali mu kitundu ekyo tebasobola kukola banafu. Abaki abatasobola kukola. Ogambye nti Abannayuganda oba aba South Africa. Kyoba oli awo Abannayuganda abali mu kitundu ekyo nga banafu. Anti mu kitundu ki Alan mbadde nkunyona nga nkuga nti maybe you wanted to say maybe nti aba South Africa bo nga banafu. Si banafu. Wabula kyolina okutunuulira ennyo nti they are not as interpretable as we are. Kubanga bo tebayise mu pain ffe gye tuyiseemu. Ffe tetuli basuubuzi nti ffe Abannayuganda tumanyi tuli bajjagujagu kubanga twazaalibwa bwe tutya. Olw'embeera Uganda ekuyigiriza ekyo. Okay? Tuba tetwawukana na mu Tanzania, tuba tetwawukana na mu Somalia, tuba tetwawukana na mu Ethiopia kubanga ffe nsi yaffe you have to fend for yourself. Si zonna zino zi developing economies Alan olina okumanya nti olwaliro gwe nga Alan bw'okeera ku makya ng'olina business gy'olina okukola mu nsi nga zina developing economies ogenda no applying for funding n'ogamba mpulira njagala kusuubula China. Okay? Oba mpulira njagala kuzimba ssomero. Oba mpulira njagala kukola hardware. Buli municipality oba nga bw'olaba buli ka district kuliko ssente ez'omuntu ayagala okutandika ekyewaffe ekitaliyo. So ffe tuyiga olw'embeera tebabeera banafu wabula twasanga abantu nga beebase kati bazuukuse. Bwe tuli Alan kati ne tutuuka nga ffenna bye tukaayanira byebimu ne tutuuka nga abali tuluma we twatuukira bonna baatuukanga enjala ebaluma kubanga tutuuka ankulage. For example, botuni ensi nga Malawi ne Zimbabwe. Abo okuva economy ya Zimbabwe lo yali sanctioned. Aba Zimbabwe millions and millions basala ne bayingira South Africa. After 2010. Malawi ensi yabwe Maputo abo bonna wane South Africa we balinga bayitire tukozesa mayumba gaffe be batukiriningira. Kati ojukira Alan wakyale wange ojukira nti omukyala eyali house girl yali mukyala mu Zimbabwe omujukira Tendai. Yeah, Tendai, yeah. Kakati abo betukozesa mayumba ba Zimbabwe ba Malawi buli wamu kwegamba kikulaga nti okuviira ddala ku house girl okutuuka ku muntu akola ku tiiru ku garage konywa amafuta oba ku petrol station konywa amafuta mugwira. Kati bannansi nabo batuusenga enjala ebaluma ne bagamba nedda naffe egy'emirimu tusobola ogikola egy'okukola ku petrol station lwaki bagwira bagikola nedda naffe zino piki eziderivalinga baga tusobola ozivuga lwaki bagwira bazivuga. For example kankuwa example ku nsi nga Uganda abaana abasinga boolaba n'abamu ku bakomeewo bw'oba walabye bu video waliwo omwana eyabadde aweesa ensawo ya Uber Eats wamulabye akadde akakureni. Bannayuganda, Abakongo, Abazimbabwe, Abamalawi obo bonna obupiki obusinga bolaba obuderivalinga baga obuderivalinga enkoko obuderivalinga omwenge obuderivalinga grocery okuva mu biduuka byonna bwabagwira bwe babuvuga. Abannansi batuuse ne bagamba lwaki naffe tetubuvuga kuba naffe enjala etuluma. Alan ojja kebera ku internet okwo kuliko video nga aba South Africa ba celebrating era nabadde nyumiza omuntu nengamba ne bannange ensinga ekyuse. South Africa abantu bali mu celebrating anti bayize okuvuga boda. Ffe tugenda okujja wano ng'omu South Africa. Ffe tugenda okujja wano ng'omu South Africa nga ayinza ovuga boda. Nti akuderivalire baga nti ogende ku Uber Eats odaringa omuntu akuletera baga abenga mu South Africa. Never. Bano bali balooza bali New York ne bamaze ne bategera nti tuli mu Africa. Naye bakambwe. Gwe, abasajja bali ba celebrating.
genda online ogenda laba boda buliko 60 oba budelivaringa grocery ebyakulya byakunywa buli kimu aba South Africa. Waliwo omusajja bamuyita Hamani Mashaba, yitako ku Twitter ye, bamuyita Haman Mashaba, yatweetinze n'agamba 8,000 jobs created. Nenga jonna emirimu gya bupiki. Gokimanye nti tuli mu 2026 ne baba South Africa bali celebrating kuyiga vuga boda. Gwe wali okirabye. Okitegedde ndi kati ebintu byafuusa bizibu. Alan. So, mu bintu bye bakayanira byebyo nti nabo batuuse enjala ng'ebaluma. Population ekuze. Nze we nagira one there were 45 million people. Right now there are 64 million people. Okay? So, it means that the unemployment rate has gone high. So high that citizens are fighting for the same crumbs that foreigners used to fight for. So we are so many in a very, very small space fighting for the same resources. Therefore, waba waino kubao tension. Kyekyo kyolaba abantu kye bayita xenophobia, kye bayita afrophobia. Kubanga munansa atuse ng'enjala emuluma. The unfortunate part nti abakikulembeddemu bakikola out of hate ng'ate bali mu kwawulamu abantu abaddugavu. Ekyo tekitutwala mu maaso. Eri system etufuga eri waggulu eri etuwaba president bano bonna yeeba esanyuka. Mantegeza the capitalist system. Kubanga ethrivinga kuffe kweyawulayawulamu. Kati soko tugenda soka tuwumulemu katono abalayi baffa tugenda tulayo ku videos eziri mu kutambula ku mutimbagano. Bwe nkomawo Mr. Kamya atandikirawo atubuulire kubanga mu bigambo bwe Mr. Kamya ogamba nti oba oli awo ku side emu nga twali badde ba mazima aba South Africa batuufu naye ate twerabire waliyo baganda baffe banna Uganda nga balina saaluuni balina amasaaluuni batunda obuntuntu abamu balina bu restaurant akawunga gye tukagula n'ennyama obimanyi bulungi nnyo ebe South Africa awo tuli akawunga n'ennyama. So kaakati abo bo bwakulaba nga yogera bw'otyo agamba naye omusajja ono olugendo lwaffe talubazeemu yadde kantu konna. Kale tugenda kufuna ku bu videos then tukomewo. Mr. Kamya atubulye yoyo munnayuganda ali bw'atyo naye nga naye alinga ng'oli omuzimba bwe gola kubanga abannayuganda mulimu abakiriininga kyemmanyi. Mwe bali n'abaparkingisa amamotoka mwe bali. Okuba abannayuganda ffe buli mulimu oguliwo ogwa Uber basajja abaana bavuga Uber abannayuganda obamanyi bulungi nnyo and tugenda kuwumulamu katono nnyo then bwe tukomawo ate Mr. Kamya agene mu absolute chaos. Unbelievable. I can't believe I'm witnessing something like this. What a shame. If I were to be given a chance as a president in this country, in 12 months, I will transform this country to be the second most beautiful country in the world, better than America. South Africa can pay South Africans $1 million every year for the rest of their lives. Let's say the average life expectancy in South Africa is 70 years. South Africa can pay 70 million to each person in this country to sustain themselves for the rest of their lives. We don't even need to work. We can have these legal immigrants coming to South Africa to work for us, like in Dubai. In the Arab Emirates, only foreigners are working. The citizens, the owners, the indigenous people of Dubai, they don't work. We can have that in South Africa. Kale, videos ezo, Mr. Kamya, tandikira ku kibuuzo kye nakubuuzizza bannayuganda abali mu kukola emirimu egyo. Gwe mu kulaba okuko kuba oli ayinza okugamba Bakamya boogera bo baatereera boologwa balinamu essente baguza amayumba e South Africa wano biki
mu area zaabwe gye bali siwe walina obuzibu ekyovula bayogera genda maaso. Kati kirungi nnyo omuntu okutunula ennyo ekikuli mu maaso n'olengerako keewala. Kati embeera eriwe South Africa tegenda kukyuka Alan. Era omuntu ng'ali eri mu the bottom of the economy nga bw'okimenyemenye gyewaligambye nti abantu abatunda obwaccakala, abantu abali mu saaluuni, abantu abali mu ezo small business, embeera tegenda kukyuka. Why? Kubanga bannansi bwe babadde batandika ekintu kino bakitandikidde ku level yaabwe kyali. Tebakitandika kutereeza. Kati level ey'obukyayi ejja ne ignoringa the rule of law. Etteeka ddyo ligamba nti tokkirizibwa genda n'ogamba omuntu nti agalewo bizinensi ye okuggyako ng'okola mu Department of Labor. Etteeka ddyo ligamba tokkirizibwa genda n'omubuuza ekimwogerako. That is the role of the Department of Home Affairs. Unfortunately, level kwe tuli kati bannansi enjala ebaluma. They are hungry. Alan, a hungry soul hears no logic. Tebakyalina kye baagala kuwulira. Abantu abasuleyo ngera gyoyogedde abantu bamufuna mpola gye balivinga abafuna empola gye balivinga babakonkona ku nzije ne bagamba out. Ndoza mu video wabulabye out mutuviire. So it's not even about illegal immigration. Wabula bonga bannansi the mere fact nti enjala ebaluma. Njagala nnyo okukozesa ekigambo ekyo omuntu akitegere bulungi nnyo ti enjala ebaluma tebaagala kuwuliza kintu kyonna. So njagala munna Uganda saawa eno singa obadde oli Kampala nga sinagenda kuona ali wano ng'obadde oli mu kunoonya visa kutwala South Africa okweyiya. Don't waste your money. Nkiddamu okweyiya. Don't waste your money. If you've got a special skill, a scarce skill, yes. Kaddemu ako omuna Uganda yenna ng'oli Kampala nga waliwo omuntu yakusomedde agamba tugenda South Africa kweyiya. Ekyo kigambo njagala kiteeke mu court Alan, kweyiya. Please. Sente zonna z'obadde ogenda okozesa ku visa, air ticket, show money, nkwegayiridde genda osuubulemu engatto. Don't waste your time. Why are you saying that? Reason being nti constitution abantu bazeemu ne bagitegeera bulungi nnyo. Abantu bazuukuse bagitegedde nti etteeka ligamba nti gw'omugwira okujja wano okugulawo bizinensi olina okuba ng'olina 5 million rand. Olina okuba ng'olina business partner. Lyetteeka bwe ate kuva dda bwe lito bwe lyali tubadde just tuyita mu loopholes zaalyo. That is how it has always been. You must have 5 million rand and a business permit ng'okujja okugula wano business. So obeera mu class ya investor. What is 5 million rand? Zize mu shilling. Milioni ya randi emundo zerimu eza Uganda nga 2.5. Right? So bw'oba kugamba million 5 olaba sente ze boogereramu obeera mu billion, right? Oba obeera mu million 5 oba 9 around there. So which is quite a lot of money. Bwe manyi n'olwenda lwaki ndutwale South Africa. Me ate nalabye nga baluutinga n'amaduuka ngola amaduuka manene ge baluutinga. Eyo culture yaabwe. This is a violent society Alan. History y'ensi ya apartheid. History y'ensi ya abantu kwetta kwessa biso na kwessa mundu. Kivola ni South Africa abantu balwanya mikono. Wano twabawoga nti ngenda kukuba ne bafunye engumi. Wano tebiriiwo ebyo. Either kaso oba sasi. Wano tebiriiwo nti yamukubye engumi yo yamusudde. Bwe wali obirabye wano. Either akufumita wano kuba wano tebafumita nti mbadde nkulaga ko bafumita kufa. Oba akube sasi takuba kutisa kuba kuta kubanga historically this is a violent society. Apartheid yayigiriza abantu bano abantu ebintu byebalako mu apartheid policing ejja mu townships mwe bawangaliranga nga bwebe ekuba kutta bweti abantu bakyali traumatized. I don't think they've been rehabilitated. So kyanjawulo nnyo wano. They are going to loot. Era ekyo ekyokuluutinga tekiyinza kuvaawo. Kakati gwe bw'obanga oli mugwira ssaawa eno ng'olina small business mu South Africa, the reality is buli kadde olina okuba ng'oli vigilant nnyo. So our people are living in fear, Alan. Abantu baffe babeera mu kutya bagamba bannange tebajja leero ne baŋŋamba lwaki nziguddewo, tebajja ne bakokoona ewange ne baŋŋamba gwe wano wajjawo otya kubanga ebyo bintu bihappening. Alan bw'oba oyagala okukuumira omuntu mu buddu
mukumire under uncertainty. Alani gokera kumachanga toli sure oba ennyumba mosulo ogenda komawe kawungeze ekintu kibi nnyo ate oba kisinga omuntu akugenda nti fuluma nobanga wafulumye than okubanga tomanyi nti oba enkyo jja gibeeramu. So that is the reality. That is the reality of where we are. Businesses zonna mu town ezisinga abantu bazzeemu ne batandika okuggulawo naye buli muntu abeera ku alert. Bayinza okubanga bajja kubanga abakulira operation zino bakugambye bagenda kubanga bakomawo buli week ngera bateekateekayo okwekalakaasa paka ng'omugwira agenze. Alan, it's not about illegal immigration wabula bannansi tebakyayagala mugwira omuddugavu. Ne wano wembuuliza siraba oba sinalaba president yo South Africa wamu ne ba minister ne ba governor boogera ki? President yavayo now outline how they are going to deal with illegal immigration. Ebimu ku bintu bye bakola is to enforce the Labor Department. Era president yalangirira bayongeddeko abantu omutwalo gumu ba labor inspectors. Kubanga abantu abadde basinga okukozesebwa wano bakozesebwa companies abazungu. Ng'ovudde kati ku example ng'ey'Abannayuganda, ku example ng'ey'Abazimbabwe n'Abamalawi. Be basinga okulonda emicyungwa ku zifaamu. Be basinga okulonda amagi ku zifaamu. Be basinga okuvuga truck ezitwala fruits mu factories ezikola juice. Okay? Be basinga okubeera mu construction sites ezo. Okay? Be basinga okubeera mu ezo zonna departments eziri mu manufacturing, supply, retail, and all that kind of a thing. Ezo ze kabira ezikola ki abasinga mu eyo department. Kakati obudde butuuka alani. Nga bw'olaba Uganda bwe bwatuuka mu 7 n'agamba we have had enough. Na wano president bwe yali ayogera yagamba nti bagenda funa aba labor inspectors bangi nnyo bagenda okubanga bajja ku buli company bagamba katulabe abagwira boolina, katulabe bannansi boolina. Okay? Katulabe bano abantu b'okwesa balina ebiboogera. Era etteeka kati lyakyuse ligamba bwe bakusanga ng'olina omugwira yenna atalina bimwogerako mu kampani yo fine ziyingira $25,000. Ogwo gwe mutwalo gwa $1 plus. Otegeka kati embeera eriwo kati omuntu ne wagamba nti jangu South Africa tugende tukole mugenda kukola kikubanga etteeka terukkiriza yadde okuggulawo saloon. Kyokka buli mwazigulangawo. Empitirivu. Amasaluni, guest houses, spare shops, tire shops, restaurants, mmenye kinde tukechi. Olwaleero etteeka ligamba tokkirizibwa gwe ng'omugwira ng'ovudde mu nsi okujja okukola business zino ez'owansi olina kukola at least ng'olina over $5 million. Otegeera lwaki ssaawa eno munnayuganda yenna waali tali seefu era takyeyagala nga babadde alina kweyagala naddala abantu abali mu business ezo. Kati kambuze zokomalayo kati. Alani mbadde gamba yes eggwanga ddungi nnyo era tulifunyeemu ebirungi bingi nnyo naye Alan kibi nnyo okolera under uncertainty. Kibi nnyo okolera under an intimidation environment nga tomanyi kigenda kuddawo. Alan omuntu akedde ku makya n'ogamba nga tebannajja kantunde bye nnina nzireyo mu nsi yange oba tolina nsobi yonna gy'okoze. Kyokka ekisobola okusiba emabega your family. Ne bw'obanga eyo yembeera gy'olimu kuba si Bannayuganda ffenna nti embeera tugirimu nze sigibeerangamu olwawa gy'embeera n'emirimu gyange gyenkola. I am not down at the lower part of the economy, so kiyina engeri gye kintaasaamu. Naye omuntu yenna nga oli mu mbeera eyo eya uncertainty, I fully support you okutunda n'okuddayo waffe mu Uganda ofune ku kalembereze. Ekyo ekintu kimanyi Alan kisobola okutta kuba bw'oli ekintu ekikoona ku ddirisa nga weebase oyinza olowooza baabo bazze. Right? So ennaku
ennaku zino abantu tulwala nnyo sukaali, prostate, ebirwadde bingi nnyo abantu bye balwala. Tokkiriza kulwaza mutima gwo. Azeeyo mu nsi yo abeera akusinza. Obeera osevinze obulamu. Obeera osevinze ebintu bingi. Than okubeera awantu we tunaakera ku makyani baga nti Munnayuganda bamusanze bamwokyezza. Ekyo ekintu kiba kibi nnyo. Esebo Alan. Bino ebintu biri mu state ky'okusinga n'abantu ki, bantu bali mu bitundu ki? Kati South Africa ina provinces 9. Omuli Gauteng. Bw'olaba emmotoka eya white eriko nti GP, ekyo kitegeeza nti Gauteng province. Abantu bano basinga nnyo mu eyo province eya Gauteng kubanga Gauteng eyo nga province erimu minerals nyingi nnyo. Actually, history akulaganga ekibuga nga Johannesburg kyazimbibwa abasajja bagwira. Abajjanga okuyiikuula golodi era mu Luganda bakiyita eggooli ninga kitegeeza nti gold. Kakati abantu okuva eri Lesotho okamanyi kaddiridde wano South Africa. Zimbabwe, Malawi, ezo zonna Swaziland, oba n'obusobo bwetoolodde bajjanga wano okuyiikuula golodi wano mu kibuga Johannesburg kyekiyisa nti gold. Kati wano Johannesburg ne Gauteng province abagwira tuli bangi nnyo ne bannansi. Lwaki? Nti ne bannansi bavanga bonaga nti omuntu ave Masaka n'ajja e Kampala. Era nabo bava mu byalo buli muntu ekirooto kye kugenda Johannesburg. Kyekifudde nti tuliwo abantu bangi nnyo era ekibuuzo ky'obuuziza njagala kiddamu bwe nti ebintu bino bisinga kubeera mu Gauteng province ne KwaZulu Natal. Kati KwaZulu Natal obwo bwe busibuko bw'Omuzulu. Omuzulu ye Muganda we Kampala mu numbers. Beera humble. It is the biggest tribe. South Africa. Yes, it is the biggest tribe. Era kati bw'oba otunuulira Abazulu ino tunuulira omusajja nga Jacob Zuma. Naye nga tribes wano we ziri ez'enjawulo. Kati ate Zuma si ye Mandela. Mandela kati ye Mukosa. Ate Malema. Kati ate oyo era nayo tribe ndala nga bonaga nti ate ba Malema be Basoga oba be Bagwere. Kati ate Malema bo be Bapedi. All these are Nguni tribes. Kakati Alan ekibuga Johannesburg kisangibwamu buli mugwira gwe wali owulidde. Wano waliwo mu Syria, waliwo mu Uganda, waliwo mu Australia, waliwo mu Kenya, waliwo mu Congo, waliwo mu Nigeria, waliwo mu Ghana, waliwo gwe buli kika ky'omanyi, waliwo Omuzulu, waliwo Omukosa. Kakati wano buli lwabeerawo okugugumuka buli kintu kyanguwa kuba tujjudde tuti buli kabiira eri wano. Kati Omuzulu ye natural ali violent kubanga ye KwaZulu Natal Omuzungu bwe yali agezaako okwawulamu abaddugavu Abazulu yabawa emmundu nnyingi nnyo basobole okuttiŋŋana kubanga okimanyi nti Omuzungu asurvivinga ku divide and rule. Tuwuliziganya. Olwaleero ku nsi za Africa abantu ze badde basinga okwagala okutambulamu nga South Africa. Ng'oba oli muddugavu South Africa gyesonyiwe. Bw'oba oli muddugavu nkusaba busaba gyesonyiwe. Gyesonyiwe kubanga agenda okulambula ajje. Yes, ajje. Ate era omuntu agenda okulambula bw'oba oli muddugavu njagala okusaba togenda KwaZulu Natal, togenda Durban, togenda Johannesburg, genda Cape Town. Kubanga era olaba mu kwekalakaasa okwali wano Cape Town ebintu bino Alan tebyalabikirayo nnyo. Why? Tebyalabikirayo nnyo because eri waliyo Omuzungu mungi nnyo. Era eyo province efugwa Bazungu. Remember here they have a decentralized system Alan tewerabira. Nti buli province ebeera ne number plate yaayo n'obufuzi bwayo n'ezi poliisi zaayo ez'enjawulo. Era omuntu bw'aba ava Cape Town ennamba eba eyawukana n'omuntu ava Johannesburg. Kakati eri ew'Abazungu. Abazungu abo basinza okukozesa omuddugavu ku zifaamu. Londa amagi, londa emicungwa, londa ennimu, genda ku faamu olime, kwata tractor. Kati bo bakifunamu nnyo because of cheap labor.
Omuzimba bwe bwajja wano nga alina okulonda emikyungwa ku farm n'omuga nti buli mwezi nja kuwa landi 150. Omu South Africa ye ayinawo minimum wage tazikkiriza ezo kubanga minimum wage yamugamba nti ekitone nnyo olina omuwa 13 mu mmeka mu 5. Olaba ye bwafiira omulimu kubanga gwe wasaze booda wavudde e Kampala. Okay, omuzungu nakuba ku traka ye nagamba nkutwala ku farm kulonda mikyungwa nkuwa 10,000. N'itteeka limugamba nti buli omuntu gwotwala ku farm minimum wage 3.5. Olaba munnansi bw'oba omutidde omulimu kivuga bannansi bafaayo bagamba it is because of you nti tetukyalina mirimu kubanga gye bandituwadde mwe mugikolera 10,000 mutuviire. Olaba nti balinamu ensonga. Alan, abantu bavudde Sudan. Right? Alan, kankuwa example. Osomye muli mu competition oyagala kubeera billing administrator wa MTN. Yes. Okay? Omuntu nave Sudan nga mu Sudan mudinka. Bano bakana abo mukuwa omulimu n'obagamba nti azo omulimu ogwange okusinziira nga kunze Alan buli mwezi mujja kupa $1.4. Omusudani ye nava e Khartoum wawali mu badinka najja n'agamba nze $1 mungi kolera. Alan, how do you feel? Bubi nnyo. Kati aba South Africa kye baliko. Era bino ebintu goloza lwaki obiraba nnyo eri bamufuna mpola. Goloza lwaki eno musababu eno waffe gye tubeera lwaki tobirabayo. Wabirabyeko Santon? Kubanga South Africa is the most unequal society in the world. Gap eri wakati w'omwavu n'omugagga mu South Africa yekyasinze mu nsi yonna. Nene. Nnyo teyogerekekako. Omugagga nnyo. Nnyo. Omwavu nnyo. Omanyi South Africa yawukana ku nsi endala eza Africa in terms of independence. Tebalwana. Alan. Botunulia Mau rebellion. Okay? Notunulianga ensi Uganda. The story of colonialism. Abantu engeri gye battibwamu, abantu betwafiirwa, abantu abafe Kenya, all those liberation wars. South Africa yensi eyafuna freedom through a negotiation, not through the barrel of the gun. Nga bolaba ensi nga Kenya nti Mau rebellion omuzungu yalina okubibwa. Okay? South Africa yensi nga bo mu kufuna freedom yaabwe balwanira wabweru wansi yaabwe. Their freedom fighters lived in Zambia. The African National Congress had its main offices, headquarters in Zambia, in Lusaka, Zambia, for years, for more than 40 years. Okay? Bamandira babasiba mu nkaaga mu gyenkaaga, ba Walter Sisulu, bagenda makomera. Throughout all that process, aba South Africa bavangayo ne bekalakasaamu ne babatta ne baddayo. Okay? They had a protest in 1954. They had a protest in 1967. The Soweto uprising. I think they also had another uprising. I think no, mu 80s tebaddamu kugira. Tebaddamu yadde okwekalakasa kubanga our negotiation zaali zigenda maaso. Transition okuva ku ba president ba apartheid. Okuva ku Botha awo tuli between 1980 and 1990. Waliwo transition from Botha to F.W. de Klerk, then to elections in 1993. Mandela okufuuka president. Ebyo byonna byenjogerako Alan, tewaliwo omuntu yonna eseka. Tewaliwo nti Idi Amin yuno awambye Obote. Tewaliwo nti Obote yuno alumbye olubiri. No. Waliwo negotiation between Nelson Mandela bonga goba handpickinga the apartheid regime, of course, and many other facilitators from Europe and America. So, tebalwana bo independence yabwe bagifuna through a negotiation. Atkambuze. Jajja kamya. So, omuna Uganda alina akatabo ke South Africa. Naye bamukomezaawo.
ekibuuzo tuddemu tukiri phrasing. Omunnayuganda alina akasabo ke South Africa naye yeekomezaawo kubanga Alan 98% ku bantu bewalabye bakomyewo South Africa abakomyewo Uganda 98% be bantu ababadde balemereddwa. Tewaba kulimba Alan mu bantu bewalabye nti nasuddewo ennyumba yange maama ennyumba bagindeseza. Tewaba kulimba ekintu ekyo. Maama Range Rover yange bagindeseza mabega. Alan tewaba omuntu akulimba ekintu ekyo. Maama business yange bagindeseza yabaddemu obukadde bwange obwalandi. Tewaba kulimba ekintu ekyo. 98% ku muntu gwalabye ng'ava ku nnyonyi eyo yabadde alemereddwa. Alan nze bwe mba mbadde nnyina Range Rover emanju ewange simba seetaga tiketi yo gwe balamu. I don't need it. Oba government ya Uganda seetaga nnyonyi yammwe. I can afford my life. Right? Sije kitegeeza. Kakati munnanga bwe walabye era balina okwebaza Allah. Muzeeyi yabadde mu myaka simanyi 40 South Africa ebintu byonna gy'abikoledde yagambye bamukomezaawo. Tewamulabye? Biki bye yalese? Wangi? Muzeeyi yagambye nti biki bye yalese? Mumpano kusimu yange malo nnoonyeza ku muzeeyi eyakomyewo okuva South Africa. Sinabako saagala kwogera bintu amagulu. Muzeeyi yagambye n'agamba emyaka gyonna gy'amaze South Africa. Okay, nga muzeeyi bw'omunoonya. Alan, South Africa yatuwa opportunity. To be appreciative, Alan. Abamu twava Uganda nga tetukolangako. Ne tujja ensi ne tuwa opportunities ne tugulawo business ne tubaako bye tukola ne tunebaako bye tuwa business ne tusasula because the purchasing power here is so high. Okay? Nti buli kintu kyosobola otunda ne kisobola otunda. Okwawukana n'ensi nga Uganda. Kyovola nti wano osobola okutegekawo nga Chris Brown n'omuteeka mu stadium ya 12,000 n'ejjula. Ekyo tokisobola kifuna mu nsi nga Uganda. Okay? Tosobola kifuna yadde Kenya. Tosobola kifuna yadde Lagos. So, ensi yatuwa opportunity ne tubaako bye tubaguza ne tukola amaduuka ga spare ne gatukolera ne tukola byonna bye tuzze tutunda ne bitukolera etuleze etukuzizza etutuusizza we tutuuse. Bwe baba nga bannansi batandise okusanyukira booda olina okumanya nti ensi ekyankalanye. To appreciate them. We must appreciate the opportunity that we have been given. Era nze nsiimira ddala. Era nze nzikiriza nti naabo bannayuganda abazeeyo olw'embeera munnange eri waka after certain period bagenda kupanga bapange era bajja kumala batereere because it is home. Okay. Kati nze no nsaasira bannayuganda ng'omuntu olina ebintu ebyo bye wafiiriddwa mbasaasirira ddala kuba waliwo abantu abadde mu environment ezabadde very very violent kati ng'eKwaZulu Natal. Mu butuufu omuntu bw'akugamba nti nafubutuse mu nnyumba yange nakuttemu ngoye aba mutuufu sobola okuba nga yalisemu ensawo y'engatto ze TV oluusi obulusi n'ebintu bye biri valuable oluusi documentation ze okusoma kwe and all that kind of a thing. Kwegamba tekyandibadde kya buntu kyekyalibadde kya buntu omuddugavu okugoba muddugavu munno bw'otyo tekyandibadde kya buntu. However, we understand the frustrations, but it should never ever be violent. It should never be. Fena tuli baddugavu from New York to Kampala, the black man's challenges are the same. Alan, system ezimbiddwa nga nze naawe because of our skin color nga tulina okubeera sideline di gwe Alan opportunities omwana omuzungu zaafuna gwe sizoofuna kubanga oli muddugavu. Ekyo kyasalibwa mu 1884 mu Berlin Conference nti bano tujja bafuganga baddu tugende tubasalirewo buli omu waabeera akakontinent tukegabanyemu tubeeko bye tutwala tusigaze abaddu baffe.
Chovola bakulaga nga King Leopold mu Congo moka yatta over 20 million Congolese. Ko wali okirabye. So, in their eyes, we are slaves. Tetuyina makulu, obulamu bwaffe tebumataringa. So, bw'obanga osobola okukimeekinga n'obaako akatono ako Allah kaakuwadde ng'omusajja omuddugavu, bannange weesunako. And those opportunities, South Africa is tuwadde. Bw'obanga abantu bagambye no guys, we have had it. Buli muntu asobola okuddayo, it's fine. Ataakozesa budde Yamanyi. Kati kambuuze. According ku bye tulaba ku internet, kigambibwa nti abazungu balina ekitundu kinene nnyo mu South Africa, ebitundutundu binene kusinga ku South Africa. Naye kigambibwa nti bo tebagobebwa, mu abaddugavu mu abagobebwa. And oli ayinza okugamba kimalamu amaanyi. Kakati kamyalimye buulira abantu amazima nti bali mu kutugo baffe abaddugavu naye ng'ate omuzungu waali ayina. What's your take? Amanyi France Fanon bwe yagamba. Yagamba, the black man wants to be white. Chovola abantu be Yerusalemu. Chovola abantu bagenda e Europe. Chovola omuntu bw'oba ogula dole togula nzirugavu, ogula njeru. Because psychologically, mentally, a black man wants to be white. Era buli olaba omuntu nga ye mweru olabira ddala nga ye mulungi. Tewali wasobola kukwata ku muzungu wano. Why? Because they own the means of production. Omuzungu bona amukwatako ng'ate retail shop mwali akozesa abaddugavu abalala 100, ujja kuba temukyalina mirimu. Bo bennyini be protecting and mu protecting. They are the captains of industry in this country, of industries. Abazungu. Okay? They own the means of production. They own the biggest industries. They own the biggest tech industries. They own everything, almost everything. Look, economy yabano gitunulire. Omuzungu are owning 80% of the economy. Ku Johannesburg Stock Exchange tekuliko company nga ya muddugavu. Kujjako Patrice Musope atenge era naye be bamukola. Okay? Kati omuddugavu talina na kujja buvumu bulumba muzungu. Kubanga already yegomba kubanga muzungu amutya. Wano waliwo ko incident omwana yali mu Nigeria Miss Universe bamuyitanga ade China. Okay? Nga bazadde tata yali mu Nigeria, mama yali mu Mozambique. Aba South Africa bavuma omwana paka omwana yona kati bagena ali ku deportation. Ekimuvumya nti tata we yali mu Nigeria, mama yali Mozambique, kitegeeza si mu South Africa. Naye bo bennyini mu cabinet eno kati gye balina ey'abazungu. Omukazi bamuyita Helen Zille, bazadde be bonna ba German. Tebayinza yadde omugambako ekigambo n'eki. Kubanga mentally, historically, omuzungu azimbye system nga ye oba oyina okumutya because he owns the means of production. Alani gwe mu kika ewammwe gy'obeera bwe mugenda mu meeting y'ekika, omuntu mulumbe mu famire yammwe alina ssente nga ziwerako oba kole kangambe nga mugagga bamuyisa kyekimu n'abatali. Kati mu bimpimpi okuddamu ekibuuzo ekyo, Alan, omuzungu mugagga kugambye owninga 80% of the economy. Ettaka lyonna eriri productive yali owninga. Okay? Toyina wuyinza mukwatirako. Oyo tebamwogera nako. Kubanga mentally ffe nga abaddugavu ekyo kye tuli. Tuyambe bwoti. Esebo. Jjajja Kamyogena tuyambe bwoti. Ate ng'onnyambira ne ku bavubuka bange. Nja kuzzayo emabega katono. 1. Yeah. Omunnayuganda omuvubuka ali mu Uganda myaka 25. Wallahi Uganda ekalubye tewali mirimu. Ng'abavubuka era bagamba. Avukamu tebasobodde kwekolerawo mirimu. Ate sente buli omu alina obwongo bwekolera emirimu. Wabula nga buli omu akkiririza mu kyeyo. Wabula nga mu ssaawa zino abaana Abannayuganda buli wamu we bali mu nsi yonna
waliwo ssaawa zino gwe bali mukolera ku visa emutwale South Africa era nga bamugamba emirimu gyegiri. Njagala onsiigire ekifaananyi n'omuvubuka ng'ono akitegeere. Mirimu ki abaana abato abavubuka wamma gye bali mu kujja okukola South Africa era n'ababaleeta bali mu baleeta kukola ki? Kubanga obulango buyitiridde ku mativi ne ku radio tutwala mu nsi zonna. South Africa ogenda kukola mu supermarket, gundi ogenda kuvuga South Africa ogenda kuvuga Uber. Abala bagamba simanyi waliyo essabo, simanyi ojja kufuna awo wootuula awo nga bw'oyiye obulamu. Abagamba ojja kukola mu arcade nga security. Naye omuvubuka myaka 25 ajja akasente ku maama we, ajja akasente ku taata, agaddewo business. Bamugambye South Africa kitokota, lindako olutalo luggwe ogende South Africa tukole ensimbi ezigenda okukuta. Tulaba Ivan Ssemwanga, tulaba bagundi bazali bonna sente bazijjeeyo baawo banyirira. Kiki ekiri South Africa? Njagala onsiigira bulungi ekifaananyi omuvubuka agenda abanje sente ze bazimuddize waba kuzimuddiza waba asazeewo genda ajjenga ye. Alan, omanyi omusajja gwe bayita Aliko Dangote? Muwulira. Omusajja oyo yali yatambula ensi yonna. He's the richest black man. Omusajja mu Nigeria. Omusajja oyo yali yatambula ensi zonna ng'akola zi business era nga zikola PPC cement, ali mu oil, ali mu bintu biyitirivu nnyo. Right? Era nga billionaire. Olunaku omusajja olwo yakeera ku makya n'agamba ngenda mu nsi yange Nigeria kuzimba mu oil refinery era ngenda kuspendinga $20 billion. Alan, omusajja obo kyanga abaawo tewaliwo kintu kyali kimukoleddeko sente kwenkana refinery eyo. Despite the fact that he had already been making a lot of money from cement, sugar and so many other industries. Alan, kyenalisoose okuddamu n'alisoose n'ogamba omuntu yenna bw'obanga toli na kizibu ky'amaanyi nnyo please totambula. Naye bw'oba osazeewo okutambula South Africa giteekemu X. Australia genda. Mwenga gye muli. Canada genda. Ngenda kumenyera. Dubai genda. Let me tell you why. Bwe natuuka e Dubai waliwo companies nga ziri ready okuntwala nkole. Bwe nagenda e Qatar waliwo nga ziri ready okuntwala nkole. Okay? Bwe nagenda Australia waliwo abantu abanize nga baagala nkole. E South Africa, under the new labor laws, okay, tokkirizibwa kukusanga n'abagwira nga bakolera okujjako nga balina okujjako nga balina scarce skills. Ne bw'aba balina empapula etteeka lyabwe ligamba omugwira oyina mukozesa wantu wokka nga tewaliwo omunnansi asobola kukola mulimu ogwo. Kiba kitegeeza nti gw'abadde ali kunoonya visa ekutwala South Africa oli mu kunoonya ya holiday. You are going to waste your time. Ensojja gituuka munungi ejja kufaanania bulungi. Kati omentioninze kiri n'ogamba waliwo abatwala abanaga ojja tuulaawo, waliyo abasawo ojja kukola sente. Alan, supermarket, whatever it is. Alan, emyaka giri nga tukyali mu ssomero. Abantu abajjanga South Africa bavanga Kenya awo, Malawi, abantu abali tebasomako at all. Kirasi zaali bbiri. Abasomesa ebirebe South Africa ng'ena tova mapethe yali enoonya nnyo abasomesa. Kati abo bajjanga nga waliwo emirimu gyabo. Abajjanga okweya be boogamba nti abayita abasawo. Beebo be twawuliranga nti bakabwa Kaganda baali wano, simanya baamutuula ku ngo baki. Abo abantu bava e Uganda nga basawo Abasangoma. Abo abantu bava e Uganda nga basawo Baganda. Wano omuntu obusawo ki bwakola? Kati Alan nze buyinza okukeera ku makyanga nti musawo. Gomanyi omusawo Muganda bw'atiibwa. Let me give you an example. Nze bwe nali naakajja mukama wange yali alina essomero. Naye ng'alina mukwano gwe alina essabo. Omanyi omuntu bw'aba awulira essabo e South Africa ozambu byebiri mbusimanya omuntu yazimba akasiisira. It's not that kind of a thing. No. Omuntu libeerawo nga just nga bw'olaba edduuka. Naye nga because twetwogera Luganda. Kakati baba baliyita ssabo.
kati nengenda ke nangamba kati bwe twanyuka mukama waffe nga ateeka mu motoka n'agenda otugulira ebyokulya ndowooza kati natugendako naye okuyita ewa mukwano gwe tweyongereyo. Kakati Alan nali naakajja South Africa omusajja n'agamba mugire nga mutudde awo munindeko nkyayagala kuyita wano ku bazeeyi. Owulira ekintu kyane mukunyonyola nengamba kuyita ku bazeeyi olijjukira waakajja obeera mu kiwewa kiwewa mungi nnyo kumbe bazeeyi abaawa. Kati nze nava e Uganda Alan kuba waliwo abantu we twagendako nga tukyali mu ssomero ne batugamba waliwo omusajja omusawo omuganda naye bw'obeera towuliriza akukuba emiggo. Nga tuli baana basomero twebbiridde ne bagamba naye mujje tugende agenda tuwa eddagala mwenna mugenda ffenna ku ssomero ffe tugenda okuyita. Alan nga tuyingira mu kagundi k'omusajja yali yazimba akayumba nga katono naye nga nze mbiwakanya nnyo. Kyokka ono yatutwala bwe yatandika okuyimba Gayi naggalawo enzinaga kakati bajjajja bagenda obbayisa mu ssomero bagenda kujja boogereko gye muli. Gayi ono yatwala bwe yatandika okuyimba atandika ayimbaga bajjajja waliyo abawakanyi bajjajja waliyo abawakanyi. Alan abasajja baatukuba emiggo nga tuli baana basomero ne tukaabira mu nnyumba ng'enzigi zonna nsibe. Naye okuva olwo nakula nkimanyi nti amayembe gakuba emiggo ne nga siribiddamu. Kakati Alan bwe natuuka e South Africa ne mpulira Gayi ng'ayogedde ne nga kati kitegeeza abantu abali omu bagenda bakuba. Lwaki mbikugambye natya nnyo ne nga naye gye nayongera okulwawo ne mmanya nti no man tewali ebintu bwe biti just abantu bali mu kunoonya bunoonya ki sente. So Alan tomutta kuguza tiketi tosanga omuntu yenna agagamba nkutwala South Africa n'akugamba olina ekintu ky'ogenda okukola wabula bw'akusanga ng'olina ssente zo ng'otwala South Africa ku investing and business yes but if you do not have any capital please don't waste your time. Ago njogera mazima. South Africa naliyo nga nali saata eriyo kiki Alan abantu bagenda kola kitale gwembulya bagenda kola ki bagenda vuga boda zizo boda bazitaddeko obukwakulizo bazitaddeko n'obukwakulizo obw'amaanyi okuvuga boda South Africa stoko tunyonyole batadde bukwakulizo ki kubavuga boda South Africa bagenda ovuga bana badelivaringa emmere uba biki bataddewo ki obukwakulizo bwafukidde ddala buzibu driver's license eyo no tefunika wano kujja kongo ina passport okay driver's license kikulu nnyo abaana babadde bavuga nga bavugisa ze Uganda ne kati abasajja bataddewo embeera enzibu ddala okay ekikoogerako abaana abasinga badde bakozesa nnyo asylum papers kakati abasajja bano kye bakoze tebakyazirinyuwinga kubanga asylum etteeka ligamba nti you can work and study okitegedde kitegeeza osobola ovuga akapiki ako n'odelivaringa bbaga era kasasula bulungi era omuntu akavuga wano tomunyooma kubanga omwezi wiiki asobola okajjamu landi 1,000 gyemitwalo gye nga 25 oba 3 okay kakati omwezi abeera akafuniramu ddala se kakati abasajja bakafuulidde eddala ekizibu abaana abadde bavugwa piki ezo babadde bakozesa ekintu kye tuyita asylum paper kakati asylum ezo tebakyazirinyuwinga era olwaleero ekiro kyajjo constitutional court yayisiza erigonzagozaamu eri kubanga bayisiza etteeka erigamba nti singa oboze mu South Africa ne bakukwata ng'oli mu kusaba asylum paper yonna tewaliwo bayinza gikuwa kubanga olina kugenda ku yo next bw'obanga ova Uganda lwaki obuuka Kenya Tanzania Zimbabwe n'ojja wano babadde bayisiza etteeka. However last night etteeka lyayise nga ligamba through an appeal by the way, through the Apex Court ng'egamba nti omuntu temuyinza mu maasayira olw'okuba teyagoberera right in media. However yonga department ya Home Affairs Alan tekyarinyuwinga asylum papers abaana bano omanye ekyo kiki ekitegeeza nti naabo ababadde n'ebipapula ebyo bali mu kuyiiya nti bwe kiggwako ngende wa ewaffe kuba bajja kuntika bakatikka ebiri kitundu omusajja yabadde akuwa ripooti wano ne bakugamba they have already deported over 50,000 people. Eyo Department of Home Affairs repatriation nti eno Uganda Kenya gundi Malawi over 25,000 people bebakabera repatriated. Otegere ekintu kyenkunyonyola kati ate bali ku mass deport ba politician asylum seekers abali South Africa
abo bakyali safe because if there is evidence that you are a political asylum seeker, definitely tebayinza kukwatako kubanga wabeerawo evidence for that. Era abo webali kati ate abo bali ku level ya refugee, era baba kuwa refugee status eyo kubanga political asylum teina kusukka myaka 3. Era bw'ova ku eyo level bamala ne baku elevating to a refugee status, if I can use the word elevate. So Alan, abantu bagambe tebakulyako sente zentu bakutwala South Africa. Not gonna work, bro. Tebakola batakadde bulungi. Abantu tebakola ensobi yonna Alan. Omuntu n'akulyako sente zo n'akugamba nti akutwala South Africa akubbye. Bw'aba akutwala mu buzo ontwala kola ki? Kuba kusinzira ku mbeera eriwo right now, you work permit toyinza gikolamu right now. Nali Santoni awo bangamba waliwo Bannayuganda bangi ne bantwalako ku supermarket eri awo wansi n'ekiduuka nenjagala nenjitambula yonna nga nnoonyamu Omunnayuganda nga saalaba ku Bannayuganda naye abantu bavaano nga batugamba batwala kukola mu supermarket. Waliwo Bannayuganda bakola mu supermarket South Africa? Ewe bali naddala abaana abawala. Kakati etteeka eririwo ligamba oyo Munnayuganda abadde akola mu supermarket ayina kubeerawo ng'alina scarce skill. Waliyo scarce skill y'okuweereza ennyaanya n'obutungulu? Waliyo scarce skill ey'okuweereza omunnyo ne sukaali? Era etteeka ligamba oyo abadde akola mu supermarket ayina kubeera mu South Africa. No more. Kyakyukidde ddala Alan. Today mu masomero babagobyemu. Kyate kyaliwo dda. Era Alan, bwe ngamba nti ekyo kyaliwo dda mbeera ndowooza sikyogedde bulungi. Era kyabaddewo during this scuffle of anti-immigration. Nti gwomanyi kyekitegeeza Alan omwana wo kubanga ali mu ssomero abaana banne nga bamugamba gw'oli mwana wa mugwira ng'ate bamusosola olw'ekyo. Do you know how traumatic that is? Tewaliwo yeetaaga kuyisa abaana bwe mw'eyo embeera. Nabo omu ku Banigeria abaddeyo yagamba nti nabadde nyina business. Naye buli lwe baabadde bangamba gogenda ddi n'empulira nga sikyagala kubeera wantu nga nfiiringa bwentyo. Alan, tulina considering ennyo obulamu bwaffe. Obulamu bumpi. You know, buli lwe weesanga mw'eyo embeera Alan, environment oba olina ogyesonyiwa if you can. But if you cannot, it's fine. Tuli balwanyi. Ffe tuli basajja abaddugavu. Bw'oba olinawo ekyamaanyi ky'oli mu protecting, protect it. Nze kati oyinza okuga nti galawo business z'ogenda. I've created my life here. I've built my life here. Nze najja wano nga sikolangako. Okutandika okukola nayigira wano. Najja wano nga sibangako na girlfriend, my first girlfriend namufunira wano. Olaba nti mu Luganda oyinza okuga nti okuliddawo. So, singa bibadde bintagalamu, wabadde ondaba entebe ku kanyonyi nga nvaayo n'obusawo bwange nga nkomyewo. What's your credit eri ennyonyi ezaaweerezeddwa era owa Bannayuganda magezi ki? Ennyonyi kuba zo baazitaddeyo gavumenti. The diaspora contributes $2.5 billion to Uganda's economy annually. In particular, remittances. Mama mugulireyo kano. Bagundi tebalina ngatto zigenda ku ssomero. Omunnyo, sukaali, jjajja ali mu ddwaliro. $2.5 billion. Kitegeeza we are huge stakeholders in the economy. Therefore, regime okuvaayo oba government okuvaayo okuweereza ennyonyi okunona Bannayuganda buvunaanyizibwa bwayo. Alan, you can say thank you nga mukazi wo akufumbidde emmere ewaka because it is in the spirit of Ubuntu to say thank you. But it is her obligation to cook that meal for you depending on how you run your family. Alan, bw'obanga okimanyi nti mukyala wange buli lwenzirayo waka ssaawa 4 emmere abeera yagifumbye. Okay? Bw'obeera omugamba thank you, obeera omugamba nti weebale kutuukiriza ekyo ky'olina okukola. So, what is my take on the regime? The regime did what it's supposed to do. Ekyo kye baali balina okukola mu COVID, kye baali balina okukola e Sudan, kye baali balina okukola e Kuwait, kye baali balina okukola abaana nga bali e Dubai.
tetulina kubeebaza kukola ebyo balina kukola tikiriyo for what ogwo gwe mulimo gwabwe era beebale gukola katusuubire nti baagukoze mu bulungi kuba twagenze olaba nga be bazizza ate babatwala Kyankwanzi kwegamba are we in a military state nti buli muntu alina kugenda Kyankwanzi kola mu kyaka abeere w'amagye abantu mba mubakomeza omubagambi bagende ewa. What's your advice eri abaana eri families n'abantu abakomyewo okuva South Africa nga badde gye bawangalira ebbanga lyonna ebbanga ddene? I would advise them to be united. The fact nti bavudde ku mawanga buli lombeera nga muli united ebintu bingi nnyo bye musobola okukola. Bw'otunya history waffe ffe ebintu ebyasinga okukuza bajjajja baffe zaali cooperatives ezo zizasinga n'obbagaggawaza naye cooperatives zabeera built by unity. So musobola okutandika ekintu nga kitono mugafa abantu abavudde South Africa ne mukolayo omukutu gw'abantu abantu 5 oba 6. Okay, through that cooperative musobola okutandikawo ekintu nga kinene ne yali badda struggling and ata struggling nga bwe yali struggling nze kubanga muba mugatherinze huge capital than okubeera n'akatono buli omu n'abanga yeeyiya bweyiya. That is the advice I could give. 2, the fact nti babaddeko South Africa batuukirize nnyo nnyo ebyo balabye ku ggwanga babanje nnyo ne government ebyo balabye ku ggwanga ebibasigwanidde balwanire nnyo n'ekintu ekyo ekisinza okutunda Uganda erinnya lyayo okubeera ebbi ekya human rights. Ekintu ekyo Alan kitunze nnyo Uganda obubi buli ku ggwanga gy'olaga ekya human rights. Era olwaleero bw'osanga osanga omugwira yenna akugamba Museveni you Ugandans you are in big trouble. So mbasaba bwe batuuka Uganda tebasirika. We have a country to fight for because it is ours. Waliwo akantu ke njagala oyongere okwenlightingamu ku bitundu 10 Abannayuganda ababeera mu South Africa. Bitundu bimeka Bannayuganda bitundu bimeka abalina akatabo ka South Africa? Ndowooza oyinza okugamba ku bantu 10 ogambye ku 10. Ndowooza abantu nga 3. What? Oba 2. Nga 2 oba 3. Si bantu tebagabira mugwira katabo. Bakizibuwaza nnyo kiri intentional. The system is rigged not to favor any foreigner. Naddala ng'oli muddugavu oba muzungu, yes, you know, naye akatabo ka wano Alan kazibu nnyo era obeera ku permanent residency n'obeera ku permit bwotyo, you know. So bwe kiri South Africa omuntu yagenda mu America okuzaalira omwana e South Africa. Is it a guarantee nti omwana wo afuna akatabo ke South Africa? Mama we baba wawan oba taata we baba yawo wawan, yes, it's a guarantee. Abeera munnansi straight away. Naye abagwira babiri omwana taba munnansi era taba mwambi mwogerako. Era Bannayuganda bangi nnyo ababadde wano babadde bazaala abaana, okay, nga amannya gaba South Africa kubanga babawandiisaayo nga bannansi nga babazaala mu malwaliro. Negwe Alan omanyi ekitegeeza omwana w'okubanga omwana nga ye Alan Semakula ate n'omaliza ng'omuyita Vusi Tembekwayo, already obeera ose identity ye from the start. Obwo bwe bubi obuli ku ggwanga Alan. Gwomanyi okuzaala omwana wo nga talina mannya go. Ebyo n'ebintu bingi bibi nnyo ku ggwanga. So ID, citizenship, omu ku bazadde balina okubanga munnansi. Eno siteringa America nti ogenda olina olubuto olumuzaala n'afuuka America, nedda ta. Citizenship by birth does not apply here. Jaja Kamya, passport ya South Africa ezitoweta kuba kyemmanyi buli omu abantu abasinga ekitutwala ku mawanga agatusingako nga Uganda kukyusaamu koko passport yo ne elevating. Passport ya South Africa ezitoweta ensi nyingi nnyo South African passport weesobola okutwala. Nze wenagira wano nga tebeetaaga visa ogenda e London kati kyakyukamu kuba Banigeria bazikyupula nnyo
wala tulina okutundira ennyo department yaffe eya internal affairs mu kugaba kwa passport. Omunigeria oyo ayokesa nnyo, tewali omuntu yayokesa mu nsi nga Munigeria. Buli airport kwogenda Omunigeria yayokya. So kati ekyo ne bakikyusa ekyeranda. N'ensi nnyingi Europe, ensi nnyingi nnyo ne Europe, passport ya South Africa nnungi nnyo compared to other African passports. Toyinza gigeza ku ya Kenya, toyinza gigeza ku ya Tanzania. They don't even come close, you know. South Africa yani nsinga bagirabira kati bino bye bijoonoonye naddala omugwira yasinze ogyononya naye tewaliwo omuntu agyonoonye kusinga Munaira. Oyo ye yasukka. Era naawe nyine Uganda Alan Abanigeria bo balaba gwe manya bali mu njaga tebalina kyache bakola njaga. Kivola mu South Africa yafuuse mukambwe nnyo bassa abaana b'abantu wano enjaga essa abaana wano abaana bakeera kunywa njaga. Gomanyi kye bakoze bakuta abaana babatutte mu bwamalaaya babanywesezza enjaga bakoze ebyo ebiyumba by'abamalaya mujjudde abaana ba South Africa. Gomanyi aba South Africa obuzibu bwe balina. Era wano ebuvuyo bonna bwatandika ebyo nabyo labyo goba abagwira batandika kusooka kugoba ba Nigeria. Bannanga omuntu yenna ng'okola mu internal affairs weegendereze nnyo ng'ogaba passport Omunigeria si mulungi kumuwa passport Alan. Alan bannaye njagala kusiibula. Essebo. Siibulayo n'ebigambo ng'abantu basically obabuulira what is happening in South Africa. Era bannayuganda mmwe abasigaddeyo abali ggumi temuli batya famire zammwe ziri eno tumanye muli mutya. First of all, Munnayuganda yenna abadde ku live yaffe eno ku TV yaffe eno eya Alan Cruz nkwebaza okutulaba. Njagala okukutira gwe agenda olaba ka live kano. Bw'obeera toyina kyamaanyi nnyo mwana wa mama tovanga mu nsi yo. Nkwegayiridde ebigambo byange bino nkimanyi oyinza okuba ng'ogamba ono biki byaŋŋamba nze njala ennuma abantu malaba bagenze mu America obulamu bukyuse. Yes. Bw'obanga nga toyina a huge press issue muganda wange totambulanga. Alan ondaba wentudde wano buli kintu nkiyiga. Bwe njagala ogenda mu swimming pool yiri nene eva kuli paka kuli. Okay? Buli kyenjagala okulya nkiyina Alan. Emmotoka omanyi nvuga nnungi zokka. Okay? Business zange zitambula bulungi Alan. Naye tewaliwo kintu kisinga top South Africa. Yeah. Alan tewaliwo omuntu kintu kisinga musinga kera ku macyango mbowulira madirisa abantu abogera nga bogera lulimiro. Allahu Akbar. Alan Kyovula Mandela yagamba talk to a man in his language. You speak to his soul. Talk to him in a language he can hear. You speak to his whatever he said. I don't remember. I think you speak. He will understand you. I think that's what he said. Alan, omuntu okuvuga Range Rover ng'ogivugira Johannesburg. Nze nga nvuga Harrier nga mbeera mu Nnyendo, Masaka. Obulamu bwe mba ndivinga buba businga obubo. Azin obusamyufu bw'omutima. Tutegeera kazi. Munnayuganda yenna ng'obadde Uganda ng'oyagala genda South Africa, waliwo omuntu akugamba nti waliyo emirimu, nkwegayiridde bambikwata ssente zo mugamba akuddize. Don't waste your time. Do not waste your time. There is a lot you can do home. There is a lot you can do. Newe babino ebiri eyo nga biweddeyo sijja. Maybe. Bwe nga bikyuse ensi neddamu neetereera n'oba ng'osobola okujja nga tokozesezza permit ze basaba n'oggulawo business, you can come. Naye okusinziira ku bannansi civic organization zonna Alan zavuddeyo okujjako nga bikyuse fine. Naye sandikuwagidde wakiri ogenda Canada, wakiri ogenda US, ate oba ku luno wakiri nkuwagira wakiri ogenda Namibia. Maybe it could be better. Oba ogenda e Masaka ki ekikujja ewaka. Alan, njagala okutegeeza Munnayuganda yenna ali e Uganda n'abo bonna abawangalire South Africa bannansi ebintu byabadde balwanirira ebisinga they are genuine causes. The problem is the execution. Balwanira economy yaabwe, balwanira nabo okera ku makyanga obuduuka obwo obutunda kyakala bwabwe, balwana okera ku makyanga nabo boda bazotunula Uganda buli boda gy'otunulako ya mudinka yagivuga. Gwe tolaba nti abantu abavuga boda
naye gwe buli stage ya border gyoyitako South Africa bwe tutaba Lukongo ojja wulira Luganda bwe tutaba Luganda ojja wulira Luswahili ate Uganda tekiriwo nnyo Uganda tekiri absolutely ndoza olaba nti kyebalwanira kiri genuine lwakuba they are being violent but the violence comes from the frustration. It is hunger. Alan, a hungry soul hears no logic. Abantu enjala bwe bebaluma baba jja kufiirawo. Njagala okusaba nti zino anti-immigrant protests eziri e Europe ne mu Africa ebeere blessing in disguise. Fenna abantu abali ku mawanga tumalize nga tuzzeeyo mu nsi zaffe tulwanirire good governance. Tubenga tetukyetaaga genda mawanga malala. Ala ne kibi nnyo okubeera ku ggwanga bwe bakuyita amannya bw'ozaala abaana abatali mannya go bw'obeeraawo nga kwegamba wenna tojja mu bantu. Ala tekiriyo ku nsi tuliko ebbanga ttono. I pray that the anti-immigrant protests happening in Europe and Africa become a blessing in disguise to a country like Uganda for all of us to return home and fight for good governance. I thank you so much. Nkwebaza nnyo Alan okunkyaza wano ne ttiimu yo. Webale nnyo akadde kompadde. Allah akuume Uganda for God and my country. Kale tweyanze nnyo tweyanzenge Jjajja Kamya. For now saagala kusukkako wano sse bulungi mwera. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata.